ennaku 23 omwezi gw'omusanvu omwaka guno lwe lunaku lw'okulonda obukiiko bw'abakyala mu byalo byonna bya Uganda nga tulonda abakulembeze mu bifo bino 5 bino byennyonnyodde 23 mwezi gw'omusanvu 26. Okulonda bassentebe kwalagiddwa nga kwakubeerawo nga 28 omwezi ogw'ogujja ogw'omusanvu nga bwo obukiiko bw'abakyala bwakulondebwa nga 23 omwezi gwe gumu ogw'omusanvu era nga kyakakasiddwa nti okulonda kuno kwonna kwakusimba mu mugongo. 23 mwezi gw'omusanvu 26 okulonda kuno kwakusimba ennyiriri. Ssentebe wa Kazo Central Zone Nansana Municipality Nathan Boogere Pakacha y'omu ku abo abasanyukidde enteekateeka eno. Batugambye batulonda 28 abakyala 23 era nebaza abatuuze bange ekiseera kye mbadde nabo nga mbaweereza kye tubaddemu nga tulonda. Abalala beegwanyiza obukulembeze bw'ebyalo ebyenjawulo mu bitundu by'e Nabweru okuli Stuart Mulindwa ne Gonzaga Ngondwe bategeezezza nti babadde balinda dde enteekateeka eno. Tuwulira enteekateeka y'okulonda kwa 28 ogw'omusanvu era tuli beeteefuteefu okwetaba mu kalulu ako kuba ebbanga liyiseewo nga tetulonda bakulembeze. Ffe twakalindirira edda nedda kubanga emyaka mingi nga tetulonda nga pulezidenti akongerayo naye olwaleero essaawa ye entuufu tulonde kubanga twagala nnyo okukyusa mu bukulembeze bwaffe. Bano batubuulidde okusoomoozebwa okubadde mu bitundu ebyenjawulo kye bagamba nti obuzibu busibuse kukyakulwawo okulonda bassentebe nti era abamu ku bassentebe baasenguka dda mu bitundu n'abandi abaali balondebwa ne batuuka n'okufa. Naddala mu eriyazi ezimu abakulembeze bali basenguka dda. Ebyalo biriko omuntu omu advance kikalubiza abantu okufuna service. Naye nenyumiza mu kyalo kyaffe ekya Sebagala ekisangibwa mu Kawempe ku 5 kyeneesimbyemu ssentebe waffe abadde aweereza ebbanga okuva Pulezidenti Museveni ajambuyirira abadde ssentebe w'ekyalo. Obukulembeze obubaddewo bungi emyaka mingi naye empeereza tezituuka bulungi ku bantu. Oba oli awo mu kulonda kuno kugenda kutukyusiza obukulembeze obulungi tusobole okuweereza abantu baffe. Abamu ku bano kyokka basabye okulonda kuno kubeere kwa mazima na bwenkanya. Kuguno omulungi nga bwereere kuguno omulungi ba poliisi ekuuma bantu awatali kusosola nti ono bawapate bulungi nsaba poliisi ebe ekuuma bantu saidi zonna bantu ababa beesimbyewo. Tutya tetuyina nti obulwa obuze bubeerawo bwonna bubadde n'ekifaananyi kitulaga mubaddemu effujjo lingi n'obutali bwenkanya n'enteekateeka y'okulonda nga kwa kibogwe. Katukyebuuza ffenna bali mu kalulu kano nti akalulu kano kaneefaanyizaako obulwa obuwedde kanaaba ka mazima na bwenkanya oba kagenda kuba kakiyita mu lujja tugenda kwetaba mu kalulu tusenga abantu bafiiriddemu obulamu bwabwe bufiiridde. Mu mateeka agafuga okulonda kw'ebyalo ssentebe w'ekitundu yalondebwa yekka abantu olwo ye ne yeerondera abatuula ku kakiiko kakulembera nako ekyalo kyokka nga kino abalonzi ab'enjawulo bakikubyemu ebituli nga bagamba nti kyetaaga okukyusibwamu. Bassentebe babeerondera obukiiko ekintu ekyo si kirungi nnyo kubanga waneeno ssentebe ayinza okuyita munaalonda abantu abamu bamanyi abasobola otambulira ku mateeka ge abasobola okuyisa odiiru ze zaaga ne bwe ziba nga zigenda kukosa ekitundu ye nga bagenda mu supporting. Nti kiri fine alonde akakiiko ke alonde executive ye agiseewo then agiraga abantu immediately bw'amala okugiraga abantu singa abantu bavaayo abawerako ng'omuntu abantu kubatadde kakiiko waliwo bwe beemulugunyaako kikkakatako Nantebe okuggyako omuntu oyo omusebbali then obawo omuntu omuki omutu. Kisa kyettekera yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire. Kati tusooke tufunawo ekigambo mbigamu n'omulabirizi Dr. David Kiganda n'oluvannyuma tugenda kudda